Linnya Kivundu. Ndi mulungi linnya Ekivundu 7 Perfume. Ndi mukyala wa Kazigo. Okalabi? Ndi mukyala ow'omukisa. Nange nina akazigo kuba nina n'amaliri katono. Mukyala. Bwe ndaga I think you have a divo n'obutunuzigo. You think you and I see. Look at me. Let me kiss. Let me kiss you. And you think olina divo. Yabula omuzigo ne divo. Kati abantu bangi kakati Mukama mwebaza. Kuba yampa favor. Nina favor diko oluganjo. Mbadde bubenzi wano basimisa ssente wano empitirivu. Kati omukisa omuntu ali blessed so akwanagana naye. Kasuku walinga ku radio ne TV na kati kuokyali. Buli kintu kiba na expired date. Ate buli kintu kiyita. Nina emyaka mingi nnyo ndi mukyala mukulu. Muzeyi nakakola naye emyaka ng'etaano okwesa lowooza luli nabeeranga wontya. Dati buli kintu kiba ne time. Lwaki oyagala nnyo ogeza gyo wali gy'oli? Wali ku radio na TV kati oli ku YouTube kositama. So just ekikyakutegeera kya buntu. Nedda ekikyakutegeera kya buntu. Nsobola okuvaawo nga mba nafa. Nsobola okuvaawo nga banje ku advisor. Nsobola okubeerawo era still standing because I'm strong enough. I'm a hustler. Mukwano ate kimu kye mwerabira. Problem gye muna kwe kubanga mwasoma nnyo naye ng'ate okugatta n'okwawa temubitegeera. Kyova olaba amakosa nnyo wisdom mwawule knowledge. Kubanga okusoma tekubagasiza. Bw'otasobola kukimanya nti buli kintu kibeerako n'expired date. Ate buli kintu kiba n'ekiseera kyakyo. Ne Uganda muzeyi se yali agifuga. Yaliko abakulembeze baavaako. Senga Asidi yanjogeddeko ne Amuddale. Amagezi gepa Senga Asidi kwa ya Amuddale yetagasa. Senga Asidi amagezi gemuwa anoonye ssente ave ku internet. Ebyokuvuma abantu, okuvoola abantu, okwemula abantu, okublackmailinga abantu. Senga Asidi tekijja muyamba ku myaka gye 6. Nze nali mu P4 nga nkyali mu primary nga Senga Asidi ali ku internet. Ne kati tukuze, tuzimbye, mmotoka tugavuze, amataka tugaguze, tulina emirimu gye tukola, era okyali ku internet ovuma abantu. Ndowooza amagezi ge nandikuwadde Senga Asidi ku myaka gye 6. Noonya omulimu. Canada emirimu gye giri, muve ku internet. By the way, abantu bebweru Keizi, Ibulake, Sujiyu, no penge penge. Please get jobs and work. Ebyo byoyogera tebina makulu. Twakatize go byogera saalidde. Nze sikyalina budde bw'abanaku. Era nnyina ano mu meeting kunoonya ssente. The end game is money. Nalabyeko ono omuvubuka atambula abigula amatako. I didn't want to talk about him. Tamale Junior. Nga onkolerako content. Junior olina akamanyiiro but please. Ngoyo naye musiya. Abakubuze. Junior mbadde nkusaba mu mutima mulu. Junior wankubira nga ennaku z'omwezi 28. Wali ku January yankubira nga ali ne Richie. N'asaba Richie because Junior does not have my number. N'asaba Richie imbu akole live nzije muyambeko muvumire Juliet Zawedde. Awulira? Bwembanga nimba Richie nga tatya bantu. Era ka nkubire Queen because Queen yambuza ani oyo mugenda kola live. Awulira? And I'm like, yeah, Richard, Agambie, yaliko on that day. But I was very pissed that he made a video. Those are, I mean, for lack of content, imbu. Senga Asidi a blackmailing abantu. Junior nga siku blackmailing akawunga kombu no bakuzina amatako. Ate ng'obimanyi kubadda nga tennaba kujali. Junior nga siku blackmailing anga kombu no mwali kuseta hai. Nga bagoba abasiyazi bonna ku ssomero but you and your boyfriend nga tebakwatako because wali head boy. Nga taata wo yasasula ssente. Bannange abantu abalowooza imbu oli mukwano gwange so ojja kumanyira. I do not like that. Thank you. Junior, taata wo yafanga omuliddemu olukwe. Ensi yonna nga ekimanyi.
Senga sidi. Wano tata wa yakawa Linda ko. Olugambo lwe tukola nga gwe sikola nga ko lugambo ne tata wo. Oloza tata wo ekituufu we don't know. Yes, back for government. Yes, back for Museveni. Yes, back for Wagogo. Yes, back for government in Buno Yamu Buto. Ataja Kolera. You think we don't know? Madame Zeweji, Alia Kolera ne. Yamvako. Yana Zigo on Veko. Akunonyezako content. Buli muntu akusembeza omumanyira onvaako. Wabula ye alina akamanyiro. Junior. Bw'obeera nga omanyi baawera ebisiyaga e Kampala bw'obeera nga tokyalina muntu akuzinattako ŋŋamba nkusindikire diriddo. Essomero ly'esseeta bonna bakumanyi wagendanga n'ekipiira nga ofuka. Junior nvaako. Nafuka ku buliri. Sirumba atanumbye. Awedde mudda. Kiddamu. Wali babere kamelioni epulesi nache. FBC oye. One Uganda. Basebole banyamu. Amanya amatuufu omitamukirizza ddala. Party President, Chairman, members of the FBC, all protocol observed. I greet you and I salute you in the almighty name of Allah. Wallahi sikyukulyangako. Beera ogandowooza. Naye tewali yali angize mu maaso gange n'agamba nti mulogo. Sikkiriza mulogo. Nze musiraamu omuntu gw'atasuubira nti nsaala. Buli swala ngisaala. Era bwe mpitako nnumwa. Owulidde. Si nze muntu eyeeteka eyo mbali kubanga nze kaseera munda banyambala mpale. Owulidde. Kati tosobola kumanya eddiini yange ekomawa. Nze eddiini yange eri mu mutima. Naye nze gwe mulaba njagaliza ate saagaliza muntu kibi. Kati omwana waali abali eyo mwenna muyambe omwana oyo agende bamukebere atannakutuka. Naye ku kyobulamu maama Aliima wonna we nasobya mbadde nsaba kale ekya ssente kyo tukireke. Sente zisigale tuzireke naye zisigaze obulamu. Tannatuuka wabi kufa buli muntu yenna amupikaapika alekeraawo. Omwana agende mu ddwaliro bamukebere mpox. Bagende bamukebere. Temuddaawo kugamba nga buli omu amupikaapika ajja kufa nga mulowooza nti byakuzannya oba ayagala kuwulikika. Agende bamale omukebera. Bwe bamugamba nti mpox awo simajja kumugamba kubanga kye nawulidde kyasembyeyo mbadde ntuma ab'effamire yange. Sikiwa nti waliwo munnamawulire atamanyi nti mbadde bweru. Emyezi eki abazadde banfuna batya. Teseera ku ssimu yange eya wano. Mbeera ku ssimu ya mu Amerika. Nabadde banfunirawa. Omugezi yenna weebuuza emyaka gye mmaze mu industry. Amakumyaka. Tewali yali anjogeddeko ng'omwana bwanjogeddeko. Temwebuuzaako ne Buganda atona avudde wa. Bwe baga mwakyebuuza ng'ate mumanyi rekodi ze ngugolingeko bannange. Nali nkozeeko ku kintu eky'obutumbavu ng'ekyo. Waliwo abantu bange abagezezaako okwogerako naye omwegayirira naye akyagaanye. Era ndowooza akatambi kasembyeyo kola bw'ati bwe yagambye. Omuntu waba omusiru naawe ofuuka musiru. Recently obujjukira nti waliwo ajogerako nti atutte emmotoka yange nga tukitambula naye nga kimukoledde naye nga ali ku nze. Kati oyo ye yakoma samuddamu ekintu kyonna kuba nagamba people knows me. Kati oyo ye yakoma. Tegeza gwe onziko gaba mukunja kalabika mwekali. Ayinza okuba alina symptoms
ayinza okuba symptoms azirina eza mpox ne buli owaffe obwaffe bwamala okwekebera ng'alina obwaffe bw'aba n'obwaffe abantu tutambula nabo nga babuyina obakitegera naye ate we bamira eddagala kibeera veri okuteka wa omukunja kaseera asooka n'agamba mu kusooka yawamba emmotoka ye nova eno yalina nti emmotoka siibye naye kati mulwadde ali mu mbeera mbi omwakkiriza nti emmotoka teyali yange nakyo tugimanyi emmotoka temuwa amawulire ge mutategedde omanyi mutwala nnyo amawulire mmwe nemugatwala nga makyamu singa oli agamba nti emmotoka ye nze negaasi yange mbuuze yange weeri mukole amawulire amatuufu kubanga mmwe mwennyini mwe mutuyamba mutwale amawulire amatuufu ngambe nti emmotoka eyo teyali ye ddala ye eno owulidde eyange teriiko katanda teyaliiko katanda si gye nina kati naye teyaliiko katanda kakati emmotoka gye yalaga si teyali yange n'amaka ge yalaga tegali gange kuba amaka ge yalaga maavuyavu agange siwe gatyo buzibu ki obutuufu obuli wakati wonaye maama anange simanyi kati mumbuuza ekyolwaleero kye mumbuuza mugamba lwaki akwogerako ebintu omwana namulaba omulundi gumu omwana oyo namulaba omulundi gumu nga sirimba yali azze mu uma kusaba ssente buli omu abadde yeebuuza lwaki sivaayo okwogera olw'okubanga ndi mukazi mukulu atabeerangako mu bigambo ng'ebyo wallahi kino nkirayira nga ndi mu kamera nja kutambula nzirira omukunja mugatte ne maama Alima we baba nti waaliwo ensobi yonna eyaliwo ate era ensobi gye nkugamba zikyensuubira oyo omwana yasooka n'okusobya maama Alima okimanyi nti omwana oyo yakwatako lumu emmotoka etaalina ya maama Alima n'agamba nti n'emmotoka ya maama Alima simanya ngikutte sima biki oba kitegeera emmotoka teyaliiye mbadde nsaba kale ekya ssente kyo tukireke ssente zisigale tuzireke naye zisigaze obulamu teri muyimbi gwe sisobola sentegeeza gwe sisobola nti mwene mujjeko ssente zayina nzirina teri atakimanyi nza mugiva mpa buli muntu yenna kati abammanyi batono nnyo abannamawulire batono nnyo kati kubanga abasinga muli bato naye nze sibangako na bigambo yadde akatono era sibbanga essente zayogera mukunja okimanyi wajja okwewola ssente mu uma kati njogera amazima ge buli omu gayagala amanye yajja mu uma okusaba ssente eza sako omwana oyo teyayina kimulaga nti asobola ozisasula kati wamaliriza ogwaddako nawulirabuliza ng'abantu bankubira emmotoka ye bagitutte nentulula ne mudirisanya nti emmotoka yange gyeri ngamba baani abagitutte ati ti eno omwana mukunja agamba nti n'emmotoka yo tugiwambye owulidde amanja katadde mumanja ate kati yayogeranga nga bamala okwogerako nze nadda ku Harrison namala okwogerako nze nadda ku Harrison n'abuzaabuza ekintu naye bwe namala okuwulira mu vidiyo neŋŋamba oyo yabadde ambuuza kino nsobole okuba nga nzikiriza kyayagala okuwulira na editinga kati omulalunga oyo nagamba buga nti omanyi sinakwogera mwenna abannamawulire ndowooza mwenna mwawulidde Irene Namubiru bwe yeekokkola nnyina n'ebyo byayitamu okuva lwe baatabanguka baana mmwe nnyoko kaabe musiru atya nnyoko kaabeere ng'asobezza atya si gwalina okugolola ensobi ze gwe omwana gwazaala mugenda kweyogera ekibi kitaawo oba musiru atya oba munaku atya oba tategeera atya gwe omwana ow'entumbwe ze gwe yazaala n'ayola tolina osorite kugolola nsobi ze okuleka ng'onoonya kikolimo mbalaba kuno mwereegaleega mbazadde naye omuzadde osobola okumuggyako ekikolimo nze mbabuulira omuzadde yekka ku nsi wano gwenzikiriza gw'osobola okusobya nga totegedde asobola okukolimira n'okusiraanya nga tategedde ekyo kiri automatic tigamba nti omuzadde tasobya
omuzadde asobye emirundi 10 ku ginnaajo naye ayina okumuwabula n'okumutereeza si gwe omwana gwe yazaala. Omuzadde ne bw'akusobya ddamu oyina kumwetondera. Tolina ky'oyinza kugamba mukadde wo. Bw'aba tategedde ensobi ye, weetonde, weetaaga nnyo oluganda, weetaaga nnyo enkolagana n'emikisa okuva ku maama wo oba kitaawo, oba basobi batya, oba babi batya, oba tebategedde batya, weetonde kubanga gwe asinga okubeetaaga. Kitawaanya Irene Namubiru kiri eki? Kutegeera nti si munene kutuuka bakadde be, si munene kutuuka nnyina. Kasanze namulaba nga alinegana ne nnyina mu makooti ku lw'ettaka lye yasanga mu nsi. Nnyoko yakuwabulamu. Oba tategedde atya nsobiize gy'oli. Weetonde, vunna majaali, obulamu bukole butya butambule. Wano musiba mwesiba Katonda. Ne bingi bye musabye n'atabawa. Ne musigala nga muli beetowaze. Nnyoko yakunyiiza atya okusinga okuwa obulamu ku nsi. Nyoko yakunyiiza atya okusinga okuwola. Yakunyiiza atya okusinga okusindika muleeba. Yakunyiiza atya okusinga bye wamuyisaamu ng'okula okutuuka bw'oli olwaleero. Mwabeereega mbazadde kino mujja kukirozaako. Omuzadde avaako ekikolimo wadde nga tategedde. Kiri automatic. Kiri automatic. Mwabalooza ndi mugezze nnyo, mugaggawadde nnyo, muli b'amaanyi nnyo, muwabula bakadde bammwe n'okubatereeza. Zo omuzadde nnyinza n'okukwata kibooko. Omuzadde asobya naye gwe omwana gwe yazaala si gwe ayina okumutereeza wadde okumubuulira ekyokukola. Bw'aba akusobeza gwe mwennyini vunna majaagi obulamu busobole okukugondera n'ebiseera bibeere bingi ku nsi. Irene Namubiru noonya nnyoko mwetondere. Teriyo nnyoko kye yakusobya mu nsi eno kisinga kukuzaala ne bye wamuyisaamu ng'akukuza. Muleme kubeerabeera